ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Jennifer Nakato w'emyaka 36 omutuuze w'e Kanyanya alumiriza Nifa Nakayigwe yapangisa ennyumba okumukakanako n'amusala obulago. Bannange kino nkyogera sitya mwentya Katonda. Oli omukazi naturally ye mutemu ate alina ekikosi kinene. Bwe twatambula nga nzijako essimu ng'akuba ng'agamba maama mpozi wagambye erudda wa nenjimunyakulako ne mugamba. Bano namanya nti okufa kwange kutuuse. Yaddamu n'agamba bannange mwanguweeko omuntu bamutuusizza muleeta obwambe. Nawulira ku ssimu waliwo lumazaawo aboogera abantu. Oli bwe yagamba nti bannange omuntu bamutuusizza muleeta obwambi. Yayimuka ku jjinja we yali nagenda okulira nga ensinga eno ng'asala bw'ati akambe yakola bukozi bw'ati n'asala bw'ati. Akambe yali akalina era yava nako wano nga yamanyi diiru ye yonna nga kali mu nsawo era nga akasawo kali wano. Akasawo nga kali wano takata. Ne mugamba naye gwe omuntu gwembeereddewo. Nangamba tombuulira kyenva ngamba Katonda wange. Nangamba Katonda w'omuyitirawa. Kati bwe nagwa bwe naddamu ate bwe nayimuka nagwa bugazi bwenti. Kati yali aleesa atunge wano. Nenteekayo engalo eno. Akambe ne kayingira wano. Kati kyovola wano kakombawo bukombi. Era nga bwalwana ng'agamba bannaye muluddeyo nnyo maama omukazi ansinga amaanyi bannange muluddeyo omukazi annemye okutta mwanguwe. N'agamba kankulye era okutuuka onkulidde ne bono yenna najjula omusaayi nze nanga nfuuwa bufuuyi musaayi bwenti. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Kukalenda hotel makinga Christmas seno we walishoje batumye Christmas kawawo misaki semakula Juliana Kanyomozi King Saha Rema Namakula Morin Nantume Hajaru Nambiru Kajubi Kibijigiri Shirinze mitwale ebirio kuingira Vyebye mitwale 5 tutanika saa mwenda Waroko Boxing Day Hate kitabuke Ku Forest Park Buloba Mu Boxing Day akawawo Wacha maneno Mujemu Salendongo Sami Saki Semakula B2C Haruna Mobiru Chance Narubega King Saha Rema Namakula Morin Nantume Sofia Nantongo Karo Nantongo Shirinzo mtwale kumio Vyebye mitwale satu Tawa kubi Ngendonge tandika Tasuwa digiza mpaka Nebigaribia mpaka Christmas kawawo ku kalenda ate Boxing Day kawawo ku Forest Park Buloba onyumye chomu akegunu ngetogenze mu Christmas akawawo murije na kalibazo na big daddy big mama ebyana bi 5G double cabin hadi bode bi 1 tera mbalayira bwa mutajja mu ndongo budete bujja kuziba. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako amakya gano nti wasuze otya kansubye nti wasuze bulungi gy'otuusaako engalo gyebale bwe ali eyo gy'osinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza ku puroguramu eno yanjawulomu abasinga oyinza okubeera eyo n'ogamba omukyalo oyo anyumya firimu abasinga obungi tuwakana nga kinaba kutuukako so nagala nasooka okukola ku puroguramu eno ku ggulire lino nasooka ne ngamba oba firimu omanyi ffe nga Tuggussa Enssonga twalina okunoonya mukyala Nakato Jennifer atubuulire byatandika bitya biri bitya bituufu oba kazannyo. Twagala okuwa credit ababukedde TV timu agataliiko nfuufu mwebale kubeera nga munoonya amawulire nga gano. Ffe tuyingira mu nsonga okubakakasa like okubanyumiza emboozi yonna naye nga gwere lino lyalabikirako ku gataliiko nfuufu
era omukulu Mr. Muluta ne ttiimu yo naye asaka eggwire lino omukulu Nsamba Crash mwebale kubeera nga ate matutuusako eggwire lino ne mutakomaawo nagamba SB4 lyongereyo nzize kubeera nga twongerayo eggwire lino bino ebintu byapininga mu nsi tuwera buwulize eyo nti abasezi badde bagenda kundya abasezi bamulya omuntu yabula n'obulwa omuntu nga tumanyi nti omuntu oyo yalagawa kituufu abasezi abali abantu gye bali era emboozi ya leero gisheyalinge emboozi eno gyongereyo tumanyise abantu tekituufu ebintu byetuwulira byetwawuliranga mu buto kubanga mu buto wakaabanga naye katukuyitire gundi akulye abantu bedda nno baali bakitegeeza tuzze bannafa tuteekamu ssente ba big kirala h bano nno bo batunzi b'amataka ate era bakuwa ettaka eriri mu makubo amatuufu aba straight line bakadde mukaga kubatandikira ploti zaabwe ng'ofuna ekyapa balina ennamayumbawo estate ekyali mpya nnyo nga ya bukadde mukaaga balina ku Lwemasaka estate eri mu bukadde 13 kitundu ng'ofuna ekyapa kyo so baganda bange mikwano gyange banenge mwanguwe oyingire omwaka omupya ng'olina poloti yo okitegedde tuli wano ndejje tuzze ewa mulongo embeera eri etya ndi wano embeera era si ya mulembe bulungi wali ogenze nali ngenze kati singa tugamba nti wali ewa ajati gwe baalya oba yabula kubanga sandirabise nako sandirabiseeko kubanga omukyala yajja wano ewake wano ewange n'agamba ayagala nnyumba waliwo omukyala eyamuleeta bw'afuna ennyumba n'asooka n'asasulako emyezi 3 n'abeerawo n'agula ne maturesi mu mwezi gumu maturesi eyo n'agitunda neŋŋamba agenda kusula ku ki ekisa ne kinkwa bwe yagitunda olunaku olwennyini n'agenda ate n'akomawo ekiro ssaawa nga 5 ng'ate yagenze ssaawa nnya ez'okumakya ekisa ne kinkwata neŋŋamba anaasula ku ki mu kugitunda wano teyakugambako nti obalandiroodi embeera eganyika ntundewo yaŋŋamba nti alina ettaka lyagenda okutunda naye omulamuzi alina empapulazi ayagala ssente era ng'ayagala mwewolera emitwalo 4 nze nemuga sinawe ngenda kwewola ssente ennanga muntu yeeriwa naŋŋamba sirina nnanga muntu yangwako kati nze ekyessente kino eŋŋaano zimuwa era bwe yatunda maturesi n'akomawo wano n'atambula n'agenda ekiro bwe yadda ssaawa nga 5 n'abeera musanyufu nnyo nenkwata maturesi nenjimuwa nemuga tolina kyojja kwebaka kubanga nga munju temuli kintu kirimu okuleka obugoye bwe bwokka obwali mu kasawo nenkwata maturesi nenjimuwa nenkwata essuuka enkeera bwe bwakya nenkwata ekidomola ekinene nenkwata n'akadomola akato obutomola obutono nemugamba kano mazzi ga kunaaba kano kuteekemu ag'okunywa kano era ng'omukyala bw'obeera oteekemu neŋŋamba tunaatambulizaawo embeera ye bwe bwakye ntya ku makya ate era nenkwata akasefuliya nensena sukaali nemuwa kiro ndooza zaalinga 2 nemugamba singa enikesi sibeerawo ojja kwefumbira kacyayi wano mu kujja okupangisa teyajja na kintu nakimu ng'ojjako omufaliso talina kye yajja nakyo era yajja n'asasula ennyumba ate n'addayo n'agula omufaliso mupya ye obulamu bwe talina kye yajja nakyo nti oba kino okiraba omuntu abadde mu nnyumba azze kupangisa naye nga ine ennyumba gy'avaamu ogwo omufaliso yagula mpya ne bukate ne bwe yateekamu bwali bupya bye byokka bye yalina ne tubeerawo wano nga muwa ekyokulya ne mubuuza naye okola mulimu ki naŋŋamba nze ndi musawo ne mubuuza okolera ludda wa naŋŋamba effamasi yaffe y'abayindi eri ku Wilsoni nemugamba kale tewali buzibu oba oli musawo tewali buzibu nagenda okulaba bukisi 2 nga ziweze nga tavaawo era nemuddamu nemubuuza nemugamba naye okola budde ki n'agamba kakati eyo njagala kuvaayo mbe nga sikyakolayo kubanga nina wala gye njagala okukola yabeeranga mu nnyumba Eva ng'aveera bwano ne tunyumya nga tuwano tubeera tunyumya muntu ng'ayogera nnyo era nga oluusi nze muvaako nenva ku kabalaza nenyingira mu nju kweganga ebigambo bye bingi nnyo
ng'ayogera nnyo n'omuntu ne waba yakajja wano era yatunyumizanga ne sitole ng'agamba nti ewaabwe balina ekisenge brother we alina ekisenge tekiggulwawo mukulu we n'agamba alina ekisenge tekiggulwawo mbu simanyi ewaabwe anko we afuuka kalooli kwegamba sitole ye nga mpanvu nga bino byonna bibanyumiza nga temutya nga tutya era nga nze ŋŋamba naye gundi wammwe temubanga mulimu engeri olumu nannyumiza nanga nti nze maama wange yanzaala naye yanzaala n'omusambwa era omusambwa ogwo ffe waffe kugamba tulina ssente naye ssente zaayo si za makubo matuufu bintu bya kusaddaaka era buli Desemba nga 31 ffe tukola emikolo minene nnyo omuntu nga wa lubuto mu famire yaffe tawona alina okufa nga bibagamba java ku kyokubibagamba anyumye bunyumye bwatyo just ng'aleeta emboozi ye nze ne mugamba gundi emboozi etoddamu gitunyumiza ate mpuliranga emboozi yammwe njitidde nti atogitya ffe bwe tutyo nze mmanyi abantu bangi nnyo olaba n'eyo entebe manyiyo baluminati simanye balina ennyumba nene nnyo ng'eyo naye mulimu mukeeka gwokka ne mubuuza gweyo ogendayo okukolayo ki ogendangayo okukolayo ki n'agamba waayi mbaako bakwano bange olunsi bemperekera eyo emboozi nga tugivaako kugamba yabeeranga tunyumiza ebintu bwe biti ebyokufaafa ebyokusaddaaka ebyo ate nga tabinyumiza balala anyumya mu famire yaabwe era nga mubuuza nnyo nga muga naye maama we yani amannya ge nti waayi maama wange yajja ati tuffe tuli basiraamu lwakuba nze nalokoka nga mugamba soke nayo bamwe musaddaaka abantu naye gye emikolo si mirungi nnyo kuba naawe kiyinza kikwata gwe nga landiroodi nga teweekengerako gamba balekangamba ku chairman omuntu ono emboozi gyanyumiza eno saakirowooza nnyo kubanga nga ndowooza nti oba sitoole kwegamba nga ndaba ng'ebintu byanyumya oba atabitegeera nga ndaba oba nga wayazi oba ezitaliiko ate ng'olaba ategeera era olwagira ne mbaako gwe nnyumiza awo ng'agambye awali omukyala asula awo maama bebi ne munyumizaako ne mugamba naye omukazi ono ebintu byatandise okunyumya omwana wo mwegendereze ntandise omutima olugutandise olwo n'ebyokulya nsazeeko nga oluusi simuwa bwe ntyo nga mpulya omutima gwawe gutandise omukyawa kati ne mugamba maama bebi kwata omwana wo oyo era bwe mbanga siriiwo omwana wo genda naye ku dduuka kubanga omukazi ono ebintu byayogera asobola okusira omwana wo n'agenda n'amusala olwo bino byonna byonyumya nga akamalawo ebbanga ki olwo amazeewo emyezi gibadde 4 emyezi 4 gyawatandikidde okunyumya ebintu ebyo naye ng'emabega yonna okuva lwe yayingira ennyumba ne lwe yajja wano nga tannasasula nnyumba olwayingira ekikomera be pa n'agamba nze ndi musawo nze banaye era njagala wantu walungi nze ndi musawo kati ne mubuuza nnyabo oli musawo ki nti ndi musawo muzungu oluusi nkola kiro oluusi nkola misana kati nze ne mutwalirawo bwentu naye bwe nalaba netandika omwekengera nga atandise okwogera ebintu ebyo era ne ŋŋamba n'abo abalenzi waliwo abasulawo naye mbagamba mulekenga nga musibye ennyumba yammwe kubanga nange ntandise omutya omutima gwange nga gutandise okumukyawa ne ŋŋamba tugenda kukola tutya omukazi ono tabanga alimu emize gy'okulya abantu eitha egy'obufere kati awo n'afera oyo omukyala maama bebi asulaawo n'amugamba nina kampuni ezitwala eziwerera abaana ne bwobeera mu P1 bakuwerera mpaka siniya paka lwomalako okusoma n'agamba naye fasiti twagala emitwalo 2 n'atandika mu kubafferera omwe era yabafera nnyo ng'abakubira amasimu ng'ogenda okulaba ng'akuta akatabo ke ng'abawandiika abamu mu kikomera ebweru eyo era gye wali be yabandiika ng'eyo ebweru kati ekyo nze ne manya munnange nze simanyi bintu bye naye nga mbeera mulemerako kati awo ne bamukubira essimu ne bamugamba jjajjaawo mulwadde ye najja wano n'atugamba naye essimu nze saawulira oli byayogera naye ye yayogeranga jjajja mulwadde yagudde mu kinaabiro kaafe nno ojja kulaba bwafa yayambalirawo ku sipiidi n'atambula n'agenda bwe yagenda yamalayo omwezi mulamba nga takomye wano kati nze ne mukubira essimu ng'omuntu gw'obeera naye ne mukubira essimu n'aŋŋamba linda kajja titonkubira ssimu ojja kuddamu onkubira edda lindako edda ne wayita ennaku 3 ne mugamba omuntu ono ebiseera bino bibi oba baamukwata oba baakola kiki buzibu ki bw'alinamu n'enziramu n'enkuba essimu n'agaana ogikwata nakuba misiti kolo zaali 6 yagaana okwata essimu
onengamba wayikamuveeko era nembulira bano nengamba naye bannange omuntu bw'ava ewaka nankubadde tusula mu kikomera tokubako n'ogamba bannaye ewaka wange wali watya era kyekiriwo ate nze mukubira ntwala obuvunaanyizibwa essimu tagikwata ne baŋŋamba muleke alikomawo olunaku luna lwali bayagadde era waayitawo ndoza ennaku nga 3 n'akomawo bwe yakomawo naŋŋamba ajja ti nkomyewo naye nembuuza omulwadde gwe wagenda okulaba nti omulwadde gyali kati ali fayini ajja kutereera mukomawo yakomawo mu mbeera ki yakomawo ng'agezze ng'akoze ng'asiiwuse ng'anyirira yali talabika bulungi nga n'enviri zonna zasensebuka ze yali asibye neŋŋamba gy'obadde ddala kituufu ndowooza obadde ku mulwadde ng'embeera nga bufaanana bulala n'agamba waya nti tubadde ku situresi ya mulwadde nga tetulya na bulungi buli kaseera nze nzijanjaba omulwadde baŋŋamba genda mu ddwaliro oleeta eddagala nti yenze omusawo n'abeerawo wano yabeerawo wiikisi 2 n'atambula n'agenda kati olwo bwe yali wano nga nali nnunda enkoko n'entunda enkoko kati n'enkubira eri gyembuukinga enkoko n'aŋŋamba ajja titoddamu kugenda eyo nze nina anko wange alunda enkoko gyendaga ate ajja kuguza mulayisi kuba kati ombeereddewo ondiisa buli kimu gwe ombeereddewo nja mwegaire anko wange atuguze mulayisi neŋŋamba kale era ku olwo olunaku yatambula n'agenda yasulayo ennaku 2 n'ankubira essimu ng'olwo mu kugenda n'agamba alazeewa aŋŋamba agenze wa boyfriend we ate n'erinnya eryo mbadde nnyingali lwakuba ndyerabira yajjako ku wano boyfriend wano taleetangawo muntu yenna era yadde mukwano gwe yadde boyfriend we ye abadde abeerawo nga ye nga tewali muntu ajja naye nga akozesa nnyo erinnya erya kalo obudde bwonna kalo gyebaleko bane kala mbeereddewo kalo mpeereza ku ssente era ng'erinnya eryo alikozesa nnyo kyova olaba erinnya erya kalo nalitya nnyo nalitya ng'akozesa amannya 2 maama kalo olunsi ne muganda we abeera bweyogerere era ng'alumiriza muganda ng'abeera bweyogerere ndowooza nga bwe bapanga mishoni zaabwe kati bwe yagenda nankubira essimu naŋŋamba ajja ti njogedde ne anko wange naye mpeereza ssente kati ngenda kukunona ojje olabe enkoko ozisiime ne mugamba naye sitera kukola bwentyo nze mbuukinga enkoko ne bampa lisiiti zange n'enzija nazo ne bampa olunaku lwembano n'enkoko n'agamba nti ono anko wange wa mazima ajja ti tontegeera ajja ti nze nkugulire nze buli kimu nja kikukolerako ne mugamba onookinkolerako ng'ate nze nkuteekamu ssente n'aŋŋamba gwe ku kyenkoko tofaayo banaye natendewalirwa ne muweereza ssente ne nkwata ssente ne ŋŋamba ono katulinga baluganda tasobola kulya ssente zange nga nkwata emitwalo 10 cash nga nzisindika ku ssimu era nga mugamba zituuse nti ye kati olweggulo ezo ssente ziweza ssaawa 5 ez'okumakya olweggulo ssaawa 11 nga ddamu nga nkubira nga ŋŋamba omanyi ky'oba okola yongerayo emitwalo 5 okole emitwalo 15 naye omusajja ono agenda kuguza enkoko 20 siringi emitwalo meka emitwalo 2 neŋŋamba yi naye zenkana zita naŋŋamba enkoko zikuze neŋŋamba naye lwaki simuweereza ssente kubanga nze mubeereddewo ndaba wano tuli kyekimu nga nkwata emitwalo 5 nga ngimuwa gyemitwalo 2 ng'agenda abeerayo nga nkuba essimu tagikwata nali ndi awo ng'akomyewo yamalayo bbanga kimukudde yamalayo wiikisi era 2 bwe yakomawo n'engoye otolwo yali anyirira olwo enviiri yali azikoze ng'alabika bulungi era bwe yajja ne muggulira yatuuka no ssaawa 12 ez'olweggulu lunaku lwali lwa Sande ne tutuula awo kabalaza nagenda okulaba ng'atulika ng'akaaba ne mugamba ate kiki omulwadde yafa naŋŋamba ajja ti munange si mulwadde eri gye nagenda ettaka lye nali ngenda okutunda looya yanfera ne muganda nga obwe bweyogerere ne banfera ssente zange zonna ne bazirya nazirize nakusaba nti nno za nkoko byonna ndowooza kirabika byonna baabitwalira wamu saamunyega kigambo kyonna nensituka nenva ku kabalaza nennyingira mu nnyumba nemulekawo ng'atudde nennyingira mu nnyumba nentandika birowooza kati obwongo ne buŋŋamba naye omukazi ono simufere ntandika okubuuka neŋŋamba ono omukazi anzibye naye tusoke
kasa obulamu bwange weebuli nembeera mu nyumba nanumbayo mu nju era naafukamira wansi mu maaso gange nali ntudde ku ntebe bwe nti naafukamira mu maaso gange n'atulika n'akaaba n'agamba ajati nsonyiwa nze gwolaba maama wange yanzaala omu taata wa simanyi bwe yanzaala maama wange n'afa naye ne gye yanzaala kirabika si ekika kyange gyendi kitegeeza gino emizimu ginnondoola gyagala ndabe famire yange muganda ngo bweyogerere naye alabika yanvaamu abo bonna tebanjagala ne mugamba kale tewali buzibu naye kakkana ebyo bintu mu nsi bibeeramu obanga muganda wakukyaye ne famire yo tisoke sigwasoose abantu bangi nnyo tubawulira ku radio tubawulira ku TV famire zabavaamu ne mugamba nange kennyini nze n'abaganda bange naye tubeerawo oli otya gyendi naye kasa tubeera nga tusinkana mu mbeera yonna ne mugamba ekya ssente si kikulu kasi osigaze obulamu nange wendi ssente nja kukola nzeewo endala ne mugamba nze na moto yange egamba nti ssente nazisangawo ate nja zirekawo ye moto yange ne mugamba kati genda mu nnyumba naye owulira otya njala tekuluma nangamba era siwulira bulungi kubanga okuva jjo siryanga mmere nalina kyayi mu fulasika nemuwa nenzijjayo escort omugati nemuwa ne mugamba genda ewaka genda mu njuuyo otuule onywe kyayi nange kati sirina maanyi naye nga mugoba munju mwegobako agenda at least biri byangambye mpulira nga mukooyi kati nakumakya ne bukeera era wano kumakya yabadde asooka olunsi bwe mbanga nsaakedde nga bwakeera ampita ajati wasuza otya ajati gyebale ngenzeeko wano waggulu ajati muneezuukuka obudde bwagenze dda olunsi ng'abeera mu nnyumba eyo ng'ayimba ennyimba ez'abalokole obudde bwonna era nempulira essanyu neŋŋamba njagala nnyo omuntu atya Katonda okufuna omupangisa atya Katonda neŋŋamba bannaye Katonda nga yeebale njagala nnyo abantu bwe batyo kati nalina bayibuli mu nnyumba omwo najja nayo neŋŋamba omuntu alinsanyusa e Uganda bwenja okuwa bayibuli eyo gye nali e Denmark kati nagigulawo Cameroon neŋŋamba bayibuli eno omuntu alinsanyusa e Uganda oba akoledde maama wange ebirungi bwenja okumuwa kubanga ne bwe muntu ne bwe muwa ssente si kikulu naye bayibuli eno kikulu nnyo ng'omuntu ogiwadde omuntu obulamu bwobadde obutambuliza mu Katonda naye ate era nga nze obulamu bwange ntya nnyo Katonda nga lunaku lumu ku makya lwali lwa 6 nga muyita bayibuli eyo nga ngisaaniise bulungi ne mugamba gift eno ogiraba nkikuwadde kino ekirabo kubanga ndaba otya Katonda era bwe yagisaanukula nga atuuse mu nnyumba n'asanyuka nnyo najja nangwa mu kifuba ne mugamba nkubuulire beera ng'osoma naye beera nga weekwasa nnyo Katonda kintu kikulu ne mugamba nze singa si Katonda singa siriiwo wano kubanga mpise mu bintu bingi naye Katonda ambeereddewo nnyo naye bwe ndaba omuntu ng'oyo ayagala Katonda bannange mpulira bulungi omukazi n'asanyuka ne ndaba ng'afaayo nnyo nagenda okulaba ng'ate wayise omwezi olwo tuyingidde ne mugamba naye omanyi kati nkubeererawo mu byokulya naye ennyumba nanyini nnyumba kati ye ogenda mukola otya tomusasule ndaba wangamba nti oli musawo ate tovaawo kati okola ssaawa mmeka era ennyumba onoogisasuza ki nze nkuwa ebyokulya naye ennyumba eno kyekikulu nangamba kati nabakwano bange oyo kalo yanfunidde omulimu ngenda kukola mulimu eno wabule Busega ne mugamba Busega saidi kibusega eyo namanyiyo saidi kibusega nangamba Busega waliwo akatundu awo ne mugamba gwembuulira oviiramu ku kino ekyennateete otuuka empusega eri ku laawundi nangamba akatundu kali awo omukyala yapangisa ennyumba naye abalwadde abaleeta omwo mu nnyumba kati aŋambye essaawa yonna genda nti kale era n'agenda yamalayo omwezi mulamba nga takomyewo kati twali tuli awo yajja ku makya ssaawa nga 2 era yasanga nabeza okumakya n'agamba ajati nkomyewo anti nafuna omulimu munange nafuna omulimu neŋŋamba bannaye Katonda nga yeebale ne mugamba naye bwafuna omulimu wasaba ku Katonda okubanga akuwadde omulimu ogwo n'agamba tombulya bya Katonda nja kusaba manya biki neŋŋamba ate omuntu gwe nawa bayibuli ate abadde mu Katonda
Nengamba waayo abantu bafuna sente ate Katonda bamuvaako. Olwo nga ziza kuwetera sente za renti. Ate aleese anonya engoye. Yali ajja naggulawo n'agamba anonya engoye zino eri gye nkola sirina ngoye kuba nagenda n'engoye 2. Ne mugamba oba todde ennyumba tubulye tugiwa abalala nti ajja tinja kudda ngenze ndi ku ddwaliro anti kati tusulirayo ddala oli bosi wange tuli 2 naye agenda kuleeta omulala nti kale kati ne mugamba naye besente ziri nga sibinyegako ne mugamba naye sente z'ennyumba ugenda kola otya nti omwezi nagufuna 29 omulimu era ngenda kusasulwa nga 29 ne mugamba kale nze oli nja mukuba olimi nja kwogera naye kati nali ndi awo nga nkubira essimu nga nnaku z'omwezi 26 omwezi ogw'okumeka ogw'omunaana nga nkubira essimu nga ngamba aja ati ngenda kujjayo eyo ne mugamba naye no jangu kubanga n'ennyumba yagala okusasulwa nangamba ngenda kujja kati 27 najja 27 bwe yajja nangamba yali awo kabalaza ne mugamba bambi kulikayo mirimu gigenda gitya nangamba emirimu gigenda bulungi naye nze nkubulire oli omukazi atufuga nnyo sirina budde bwe ntambulako tukola nnyo ne mugamba wabeeranga wano nga tusaba omulimu ate kati ofunye omulimu nenga naye abantu kati mwagala ki ekituufu kyoyagala kyekiriwa ng'agamba okuva nga 27 teyaddayo n'abeera wano kati 29 zituuka ne mugamba kakati 29 wagambye ogenda kufuna sente za nnyumba naye nkwegayiridde nze ekyemmere kyo neeyamu okubeererawo naye ennyumba eno yo sigiriimu nnyo mikono olina ogisasula nga ngamba kati kwolwo lwennyini 29 ku makya n'ayambala n'agenda yali nga tannagenda n'ayimirira wano n'agamba kalo nzija kuba njagala tugenda eri nfune sente nina ebyetaago byenjagala n'agamba ajja ati ngenze n'agenda olw'eggulu saako olwayogera ku ssimu akubira kalo ali ku ssimu kaakati 12 n'akomawo ez'olw'eggulu n'agamba ajja ati nno nkubuulire nva kusindikira sente nva zisindika w'ennyumba ne mugamba weebale n'agamba naye kati gwe nkuliko tofaayo ate ajja ati nkwagadde kubanga tomanja ne mugamba naye olaba sirunze nankoko za Desemba kati awo nensirikawo saayongerako naye nga z'ennyumba sente zo yazisindika ez'ennyumba yazisindika kuba nakubira omwami n'angamba ye yazisindise kati ne tubeerawo 31 nga nnaku z'omwezi 6 omwezi ogw'ekkumi n'akuba essimu nali mu nnyumba nga mpulira agamba nga yaayo addamu oli nga mugamba nga boogera bawanyisiganya kati ngo n'agamba nti ngenda kujja twesange Kaleerwe simanyi tugendeyo banaye kalo nange njagala ogaggawala banange nange mpulira byenjagala tugende banange betusabe manya biki era n'ayambala ekigoye kinene nnyo n'agenda neŋŋamba oyo maama bebi nemugamba naye omutima gwange nga gutandise okwekengera ono omukazi ayogera ku ssimu okuva lwayingidde mpaka ssaawa 11 ez'olweggulo ez'ekumakya nze banga wanaaba agenda nga ye oluusi wajjako ettaala neŋŋamba naye nkubuulire omukazi ono sigenda kuddamu muwa kyakulya sigenda kuddamu kuba mpulira omutima gwe gumukyayo ono omukazi ayinza n'otuleetera abantu edda ng'alina emirimu gy'akola eyo nga mukyamu maama bebi era nemuddamu nemugamba bannaayi wano wona nembagamba bannaye buli omuntu bw'abanga nga mulaba siriiwo musibe ennyumba zammwe oba buli afuluma ampite ajja ati siriiwo kubanza ompulira omukazi ono mwekengedde nalina ka TV kange standi nga mugamba nti naye ka TV kano nkatunda waŋŋamba ojja kagula kagule olwo nga nze njagala ngategate nina ebirala byenjagala naŋŋamba gye natunda matresi yange oli omukazi akagula nga mugamba kale katwale bwe yakatwala ng'ajja ne ssente nze simanyi nti kukweka ssente naziteekaawo olw'eggulo ng'ajja mu nnyumba nga muwa caayi nga tunywa nga neewugulamu nga nfuluma ebweru olunaku olwo lwali lwa 6 ng'enkeera Sande kati nennyingira nenzijjako 50
ngene nguleko emmere ng'akulaba nga ndaba sente ezo ne zibeerawo era nga nzibiseko akatambaala kuwufaawo pozi bwe nafuluma ye sente n'azijjawo ate nazaawo ekintu ekizito saafaayo kwata mu SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyaliwa ajjati emboozi eno tugikwate mpola mpola tugiwulirize bulungi kuba bino ebintu mu nsi gyebiri and byapini and bikyaliyo tulina kwebeereramu emboozi eno gisindikidde balandiroodi abali eyo gisindikidde abapangisa abali eyo omupangisa gwopangisa naye ku nnyumba mukwatagana kyenkanaki byayogera bikwatagana omwekengeramu obanga omwekengeramu yessaba dduke wa landiroodi bawa chairman omugane nti munnange mupangisa gwempangisa naye namba 2 oba namba 5 emboozi ze tezikwatagana bulungi so tulina okwebeereramu tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga bannaffe ababikkirala be batuteekamu akasente bano nno bo batunda n'okugula amataka gwe oli eyo onoonyeza ettaka baakufera ng'ogula amataka wekwate bannaffe ababikkirala bano nno bakuba ettaka mu straight line mukadde 6 ofuna ekyapa poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 6 balina estate yaabwe ekyali mpya erisalizaawo Namayumba Koima Road bukadde 6 ofuna ekyapa estate yaabwe endala eri awo ku Masaka yo etandikira mu bukadde 13 kitundu wena wenanga oli eyo oyinza okuba nga oli mutala w'amawanga osobola okusindikayo relative wo osobola okubakwira ku ssimu ezo eziri ku screen ne bakugulira oba ne bakuguza epoloti ekyapa n'okisanga oba n'osindika mukwano guba muganda wo ekyapa n'akitwala bakubireko tojja kubeera nga ate wejjusa kyekimwe ne bannaffe abaziwa and sons bano nno be basaale mu kubanga bakuleetera bikozesebwa mu kisenge basangibwa ku Mukwana Arcade buli Lwakutaano baba ne Black Friday ng'ebintu byabwe babisala ebbeeyi bakuleetera tawels ennungi bakuleetera emifaliso bakuleetera duvet covers amasuuka blankets pillowcases chulax pass ez'amasannyalaze beekwate tojja kubeera nga ate wejjusa bakola ne delivery paka ewo ku mulyango ate ne bannaffe aba ssente butto gwe wena wenanga oli eyo musize bweru omulizi Canada omulizi UK USA London n'ensi endala beekwate bannaffe aba ssente butto gwe ng'olina ebizibu bikuzimbyeko akayumba olina stress ku mulimu olina stress mu makaago bizinesi z'otandika zo tezitambula olina bakuwalana buli kizibu kyolina kyonna kyonna kubeera ba ssente butto ku namba eyo eri ku screen okwo baweerezeeko ka WhatsApp bajja kubeera nga ate balina ansayo nagamba nti gwe bakubire ojja kunkubira kasimu ng'onnebaza buli kizibu kyonna kyonna kyolina kyabufumbo onoonyeza empapula onoonyeza emirimu byakyankalana ebintu byogomanyi nti obulamu bwo bwakoma bakubire ng'oli mu nsi ezo zemmenye tojja kubeera nga ate wejjusa tukyeyongera mu maaso tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuline ajati emboozi eno kama watonda abantu ayingira mu nnyumba sente azijjawo ateekawo ekintu ekikalo ekizitowa kati nze saafaayo enkeera ku Sande neŋŋamba nga bwe nfunye sente endala kanzijeyo ziri nzigatteko kati sente zange z'enkoko Katonda yeebale nzifunye oba nkya ku Mande nja genda nkole ki mbukinga enkoko naye nga simugamba ebyo byonna ndowooza ku mutima gwange ogenda okutuuka mu kifo nga tewali nga teziriiwo ku Sande ku makya nawunga nenkaaba amaziga nenkubira bange nemugamba wajjeeko wano sente n'agamba sinnaba kujjawo yadde 10 naye ebirowoozo ne bimpa neŋŋamba ayinza okubona omukazi nensika neŋŋamba ayinza kuba ddala musajja ono yajjeewo sente bawange sente zino yazitutte oba okuzeeyambisa naye nga yatera nga okweyambisa ku sente ngawange bwemukola naye nga yeeyambisa naye nga ansabye mpaayo ku sente bwe ziti nenzimuwa naye nga bwazibeera awo mu ntebe omwo tasobola kukwatako era oluusi nga yaŋŋamba esente ze zino zijjeewo wano oziteeka ekifo ekirala wano toteekawo sente era nebyo birowoozo ne biŋŋamba ono tasobola kukwata sente zange nembeeraawo nenkaaba nembabuulira wano neŋŋamba nesente zange siziraba sente siziraba ye yennyini yajja kati neŋŋamba kanfukamire nsabe Katonda nti yeyampa sente ezo
eyazitute yenna Katonda amunyambire ye abeeko kyamusasula. Wamubuuzaako? Ye yennyini namubuuza. Nangamba nzajja tikyovola bannabaddewo nga gy'oli era bwe wavuddewo twavuddewo ffenna nze saavuddewo manya saakute ku ssente zo nasirika era nenfukamira nemugamba omanyi kansooka enfukamire mu nju muno nsabe naye najja naafukamira ne tutandika okusaba nensaba kaakati bwe yasaba bwe nasaba nze nemmalirize saa nemugamba naawe saba naye naasaba n'agamba nti eyalula bannaye mbawulire oli omukazi yali sitaani yennyini yasaba bwe yasaba wakati ebigambo nga 3 n'agamba Mukama eyatutte ssente za sisita wange ono zimuteremu omukisa n'agamba zimuteremu omukisa nali njagala mukuba oluyi nensirika neŋŋamba kansirike ekyo kyokka kyammanyisa okuba nti ye yabbye ssente zange nti Mukama amuteeremu omukisa eyatutte ssente za sisita wange ono Mukama amuteeremu omukisa awo wennakoma essala n'agimala omugumiikiriza essala n'agimala nze buli kimu nakiteekamu okugumiikiriza olwo asaba nga gwozibiridde oba nga mutunuulidde bwe nti saazibirira nze essala eyange olwaggwa nga ndaba asaba naye asimbye olukono bw'ati neŋŋamba saamunyega nzi nensigala nga mutunuulidde bwe nti n'agamba buli eyatutte ye ng'azibiridde buli eyatutte ssente za sisita wange ono amanye eyazitutte Mukama amuwa omukisa era saamunyega n'amala kati bwe namala neŋŋamba nenfuluma nennyimira kabalaza neŋŋamba naye yatutte ssente ezo ne bwe giriba myaka emeka alikola ensobi ntono nnyo Mukama ali mukwasa ne mugamba tolaba nti abbye ssente zange naye ne bw'abanga musajja wange ne bw'abanga muntu eyazitutte naye nze mmanyi waliyo omuntu eyazitutte naye alikola ensobi ntono nnyo bweti bali mutwala ku poliisi mu bapangisa bo bonna yekayika yali ayingiramu nnyumba yo oba abalala nabo bayingiramu yeyeka yali ayingiramu kubanga nabanga kageri kennamu wange ebyokulya buli kimu nga ndabanga omuntu mulamu nga yeka yayingirayo kati kwolwo lwennyini olunaku nemugamba nenkwata 2,000 nemugamba kwata ssente zino ogenda oleeta sikooti nkuwa kyayi nze sijjenda kunywa kyayi na stress yange yesente n'agamba ajja tompa ssente nze nina ssente bba wange yampeereza ssente ku ssimu yazimpeereza ekiro nensirika n'agenda n'aleeta kati bwe yadda yajja akutta 19,000 mu ngalo n'aŋŋamba ajjati bakubyeko ssente zo kati guno 1,000 ngukuwadde gukubeeremu nemugamba saagala nemugamba ogwo 1,000 gwo sigwagala gwebeera nagwo oli yatutte ssente zange yeyambisa ebizibu bye twalira ddala ssente nange kamanye nti nfiiriddwa n'ogwo 1,000 gwo sigwagala n'aŋŋamba anti omanja kati ku ssente z'omanja nkuwaddeko guno 1,000 naye mugamba nze saakuwa ssente zange zinziriza bwe oba nnakuwa 2,000 gampi oba mpa nkoko ntwale mu nkoko n'aŋŋamba kale oba 1,000 oguganye kati katugende mu nkoko nemugamba kale tewali buzibu n'ayingira mu nnyumba n'akuba essimu saawulira bigambo ki bye yayogera naye yalwawo nnyo kumpi eddakiika 3 ng'ayogerera ku ssimu bwe yavaayo n'aŋŋamba nti nemugamba naye kati omanyi ebyenkoko nno kati ndabika ate mbittukiziza buto kati njagala ontwale nzijeyo enkoko zange emyezi gino giweddeyo nemugamba kati n'ekirala mpe ennamba y'omwami oyo nze njogere naye n'aŋŋamba nti omwami bwe nalambula enkoko yalina gwe yankwasa nemugamba kati gwe yakukwasa naye mumpe mpe ennamba ye kale kanyingire mu nnyumba nginoonye n'abeera mu nnyumba n'abeera ku ssimu yamalamu ndoozera essaawa nnamba nga tafuluma ng'ambuzaabuza kiri nkiveeko era bwe yakomawo ne mugamba n'agamba kakati bagambye oli omwami omukyamuwala kashiya yamugoba kati wabula tugenda kulaba ye yennyini naye agambye nga 27 tugende tunone enkoko konze empozi wagamba ziriwa nti mukono ne mukono sayidi ki luli yaŋŋamba nabuti enaŋŋamba emukono ku kigenda ekayunga simanyi olinawo wetera waliwo simanyi akapande ku sheero ne mbuuza sheero ki eyo mmanyiiyo ku lwekayunga yonna mmanyiiyo naŋŋamba gwe tofaayo ajjati bw'ojja kulaba nga tutuuse olwaŋŋamba
ezo ennaku zaali 21 26 ne zituuka naye mugamba omanyi enkye enkoko zijja naye transport okuva eyo okutuuka wano sente mmeka mpangise emmotoka n'agamba ziyinza okuba 10,000 ezo sente 10,000 nali njirina ne ngamba kale wabula kati mperekeraako tugende ndabe emmotoka enereeta enkoko zange bannange twagenda ng'omukazi teyeesise nti ddala kituufu ajja bwe tugenda enkoko ziri luddawa ne tugenda wali waggulu waliwo omwami w'akamotoka ne mugamba seebo nina enkoko zange naye okuzinzigira emukono zituusa wano sente mmeka nangamba jijja kuba 10,000 kuba kati olabe amafuta nga budde obwakawongeza amafuta ne ngamba kale tewali buzibu ne mugamba mpe namba olunaku lwennyini nga 27 okwosa enkya olina okumekenga shuwa bambi tokwata omulimu omulala ogenono n'enkoko zange nagamba atajja ti nze nsobola okugana kuba kuno abantu bampulirizaamu nnyo ndi w'amazima abantu bampulirizaamu nnyo buli kimu ekyange nkikwata mpola ennaku z'omwezi 27 bwe zaakya nga nkuba ennamba y'essimu oli ow'emmotoka nga mugamba ssebo oli standby nti ye nga ngamba kale nga ngamba ono kakati nnyabo tugende tuno n'enkoko nti nedda ajja ati neerabidde okugamba ggulo limu omwami taliiyo mbu yagenze ku Serena alina simanyi meeting tagenda kubeerawo ne mugamba naye omuntu bw'aba agamba nti nkoko gwe kasi toba ne risiiti yo ne mugamba sente ze nasasulako ku ssimu tolina gundi eyo kuwasasu ku ssimu tolinaako bwe tugenda wali ffe bajja tuwa enkoko nti kyetaaga oli yennyini nnyini bwe nti ekyenkoko nenkivaako nenkita ne sente saddamu zimubanja nomanya nti baakubba nemanya nti banziba nenjiya bulamu bulala nembeerawo bwe ntyo nengamba ate era sijja kuleeta kati enkoko kuba sigenda zirunda Desemba nembeerawo bwe ntyo kaakati abantu waliwo omukyala yava eri nga ajja wano nga ngamba ajati konze wangi nga ngamba omukyalo napangisa wano waali nga mugamba taliiwo wiiki nga 2 taliiwo nangamba yanzijjako nanga muntu yange naye ne kati simulaba ne mubuuza yagikujjako weero si n'abakyala atya nti nedda yaŋŋamba nti alina ekibiina ky'abazungu ekitwala abantu ebweru omwana we mulema tategeera bulungi abeera mu kagaali nti omwana wange ono bagenda mujjanjabira ebweru wabula yaŋŋamba muwe nanga muntu tukole ne passport tugende naye ebweru konze ataliiwo yali yakakiri omukyalo oyo n'akomawo era yasanga nyimiridde awo nva kugenda n'abamasannyalaze ne mugamba naye omukyalo wa wali emmanga akwagala nti ayagala nanga muntu ye akamba oyo njamulumba ye kyekimulese wano ekyekimulese nze saamanya byabwe saamanya babali ku diiru ki kati bwe ye n'agendayo nagamba ndaba yino nzize nayo era nga yakatuuka kitegeeza eri gye yava era yali abyozezaamu ndowooza nagamba era yino wano yasumula akasawo nagamba yino wano ne mugaji mutwalira omukyala enanga muntu bwe kuvaako oba naye mukozesa amazima oba omuntu omusabye ekintu meke nga shuwa okimuddize nti ye ng'agenda nga ngamba naye ono agamba nti musawo tavaawo ate ebyenna nga muntu bijjiramuwa nga numba omukyala nga mugamba nnyabo omukyala oyo okujjako kusaba ennanga muntu mwava kuki ng'agamba nti yaŋŋamba omwana ngono yamulaba nga aze okukima amazzi nti omwana mulema teyeesobola alina kampuni ey'abazungu bakujja kuno ne bakutwala oba yagamba China oba wa ne bajjanjaba omwana oyo naye naawe maama wo olina okugenderako era mukoze passport tiye nsafaayo kati lunaku lumu mba ndi wano nga bano abavubuka baŋŋamba nti ajati nti okimanyi omukazi oyo omufere nze munange ndaba ebintu byayogera tebikwatagana nti waliwo abawala abaleese awo nti atunda munnyo nti agenda abatwala batunda omunnyo nti era abatute wa maama we mukono ate eri emukono eyo gyasibira gyayogera nti wa maama we nti simanyi akyayagala abawala abalala abatambuza omunnyo. Muna Uganda, Big
CRH Property Services bakusoosotoledde estate empya enteeketeeka okuzaama awemaya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala eri Namayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba otukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati bwe yakomawo ne mubuuza wakola bizinensi ey'obusawo wagivaamu nti nedda ajati nze njagala bwala bantambuliza omunnyo kubanga mbatweke wa mama wange ate ne mama wange alimu obutunda bungi nnyo eyo yonna yabalimba dda mama wange alima entula tugende mbatwale kati kyemmanya abawala abo ndoza yabatwala kuulu kubambu bagenda naye abawala abo bo gye bali baleba ku kyalo kuno tebaali baakuno oba yabavaawa simanyi kuba yagamba ndi ye baali batambuza ngoye n'abafuna banaavuka ne banga nti babaddewo awo ku makya era n'ayambala n'agenda nabo kitegeeza abawala abo nabo baabalya era olw'eggulo ne mubuuza ne mugamba naye wagamba nti ofuna abawala bwabatutte nti abawala nabatutte tewabadde wajati abawala nabatutte ewa mama wange emukono batandika okutambuza omunyo era omunyo gutambula bulungi nze nembivaako enkeera n'alinnya yakeera ku makya saa 12 n'agenda mu tawuni najja n'akaveera k'omunyo akasaketi kalamba n'agamba bannange enfunye eyo nze saamunyega namutunulira bwe nti saamunyega n'agamba oyo mama baby munnange mbadde awo waliwo mukwano gwange yankubira esibba n'omusajja yagaggawala ati yampadde guno omunyo ngutambuza era njagendanga ngusuubula entwalire abawala batunde nkyayagalayo n'abaana abalala akaveera kak'omunyo kasaketi n'akabuuliriza ku maduuka nga teri akagula n'awunzika ate nga luti yaŋŋamba nti gugule kali naŋŋamba ajati ogula omunnyo guno ne mugamba waayi olw'omunnyo ki guno ogwa bulijjo omunnyo ogwa bulijjo agugyeyo oba yagugula mu kikubu oba yagugjawa simanyi nange kati nga mugamba naye oli bw'aba mukwano gwo n'akuwaako akantu kale tetuganye oba kamutwalo oba kamitwalo 2 simanyi ne mugamba nze sirina ssente ngamba ajati nyamba buli muntu aganye okukagula biki ngamba waayi Museveni agenda yakajjamu n'akatembeeya ku maduuka yagenda ng'abuuza ng'akalese wano kazitowa naye ng'agenda agamba nina omunnyo gwentunda ab'amaduuka ne bagamba munnyo oguseera amanya biki kati nze bwe yawakaleeta ne ngamba naye tulya ffenna naawe lwaki ontunza ssente z'emitwalo 2 kati nze nsena sukali n'enkuwa buli kimu edda naguno omunnyo nsobola okukwatako kasaketi n'enkuwa ate gungamba mitwalo 2 gw'obadde ompa mmeka ne muganja kuwa gumu 7 era n'enkwata omutwalo gumu 7 n'ogula n'enguwa omunnyo ne mugamba gwe kennyini gusitule guyingize mu nnyumba era yagusiba n'aguteeka mu nju n'agamba kaakati enkya funye ne ssente za transport ngenda wa maama ngende ngula omunnyo omulala ndabo baguli gwaggwawo ne mbuuza naye abawala bo gye bali nti gye bali batambuza munnyo nze saafaayo kaakati awo ne tubeerawo kaakati gundi ono we yatuukira Ebola kati nnaku z'omwezi nga 23 zali 24 n'enkuba essimu
wano neŋŋamba bannange njagala kunfuniyayo ku mmere kubanga ono Ebola bayinza okugala amakubo bayinza okugala amakubo naye ogwo gwali gwa 10 nga kubanga yansala 27 kati neŋŋamba bayinza okugala amakubo awulira era olwava ku simu beppa ngolo simu jikoba wa mukyale wamwe nali sigikuba mukyale waffe nali njikubira mukwano gwange awe Gayaza kati nenva ku simu nagamba Hajati konze wanje mpulidde ogamba okusaba emmere nedda togula mmere maama wange alima obutunda entula buli kimu alina emmere empitirivu nnyo eyengera eyo kati nga bwe tuliira wano ffenna ajja natuguza layisi ne mugamba naye kujja emmere eyo yonna mu kalagi nga wala nagamba transport nze okukuluguludde kwonna abatakisi bamanyi bajja kujja nga batusalirako ne mugamba gundi ebintu by'okwegayirira ebyo njaga ntambule ne sente zange nagamba tugende enkota ajja tukuza 15 ate nja mugamba atusalire buli kimu nenga nsagala amatooke gokka lumonde muwogo gyebiri ebyo byonna maama abirima ningamba kale owaayi ono ngageri tubeera naye ate maama ye wuyi agambe talina yadde 10 kangende nyambe kuono kusinga okuwa bali abakola ki abalinawo. SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Hajati. Emboozi wano nno wetugitandikidde wewona wennabadde eyalabako ku mboozi eno ku Bukedde TV ndowooza we yatandikira kalomanywera yenna enkova ezikuliko kutuukukuluma akalevu okukafumita mu nsingo okufumita emboozi wetandikidde wano sembeza akatebe kalira soko commentinge gituyiseyo yonna yonna ate loshe yalinge programu eno nze muzukulu wa Kabajja nyongera okujjukiza bannaffe ababbikirala bano nno batunda n'okugula amataka bakuguza ettaka ku bukadde 6 bawutiza bekozitandikira era nga estate yawe eri awo Namayumba Koima Road bakuguza ettaka kyapa mu ngalo sigula ttaka onobanjira ekyapa mwaka mulamba beyune tojja kubeera nga ate wejjusa bakuguza ettaka ku kibanja mpola osasulako sente z'olina nobeera ng'osasula mu installments paka womalayo bo bajja kugenda bannayuganda baagala guno omwaka gugenda okuggwako nga buli muntu alina ekyapa mu nnyumba ye guli muvubuka ng'oli eyo enkulaakulana neegaanyi waleetaza okugula akapoloti obeeko naawe n'akayombako wekwate bannaffe ababbikirala tojja kubeera nga ate wejjusa puroguramu eno ekutuusibwako bannaffe abaziwa and Sons nga bebasaala mubagamba kwetera eby'omu kisenge era madde mbasaba kino ekitundu ekikumi wano kitundu kyaffe ekisooka mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukomewo ne maama waffe ono yennyini kifo kyekimu ng'atunyumiza wano ewali ekinyusi emmere yamugamba maama we alima obutunda alima ennaanansi alima doodo alima entula amatooke so wagenda namugula emmere kakati kwolwo olwokunanga nakuzomeza 27 twakeera ku makya bakera ku makya namugenda netutambula netugenda emmere mwagifuna yajja emmere kakati bwe twatuuka ne tutambula bwe twava mu kalagi by the way mnampuka embadde neerabidde kati nnyo part 1 ekomaawo katukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri SB4 Media Tuggussa Enssonga big up on yourself Mr. Muruta n'omusasi yasaka eggulire lino omukulu Nsamba Crash ababukedde TV naffe bwe twayirabira ne tujja tugguse ensonga eno tukola bannamateeka abali mu musango guno twaweerako nti omuntu oyo akwatibwa ali ku poliisi so tusaba yenna ali mu musango guno aleme tufune obwenkanya tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri SB4 Media Tuggussa Enssonga. ne mugamba naye gwe omuntu gwembeereddewo nangamba tombuulira kyenva ngamba Katonda wange nangamba Katonda womuyitirawa wawedde dda wano osigala wano ng'oli mufu kati bwe nagwa bwe naddamu ate bwe nayimuka nagwa bugazi bwe nti kati yali aleese atunge wano nenteekayo engalo eno akambe ne kayingira wano
kati kyovola bano kakombawo bukombi kati enviiri zino zajjirako yakutama ng'amanya anyigiriza bw'ati ansonjole wano era nga bwalwana ng'agamba bannaye muluddeyo nnyo maama omukazi ansinga amaanyi bannange muluddeyo omukazi annemye okutta mwanguwe n'agwa ku kutu Yaffe Tuggussa Enssonga